tuli babbi babasajja tuli babbi ba ssente tuli buli kimu ky'omanya ekibi kibi kyekirala ky'omanyaawo buli kimu kiri ku nze number 1 abakulira banange ndi fake friend era tonneesiga nina omutima omubi nze gwolaba kati nze buli kye banjogerako kituufu nsobola okubba bbaawo bulungi nnyo nze bbaawo najja nansiriwalirako nankwana bw'aba nga tuli tugize tubondinze we can date even with awono haga nawe oli ati bona ino basajusa nti munaye muwana bagagga omwoza n'ebigere n'omukombo obugere mugagga si muntu ayinza onyiiga n'afuluma ebbaala nga tasasudde mwenge nga bitutuukako nno ngenda n'otuula n'omugagga tudde n'omugagga bambi tomanyi jjukira bye batamira nabo batama n'asasulako byasasudde jjukira oluusi yatumye weyita wanjawulo oli n'amutuma bbeero kati neweekanga ngwa gwalina osasula bbeero mukazi we bakulese ku mmeeza tobimanyi nako tomumanyi nako obwedda muli awo munywa bunywa nti muwana bagagga mwe babaleese kuwana bagagga posti yamanyi jjukira omugagga buli wakutunulira oseka omugagga tebamunyiigira Tinda, joko nyonyole process ebeera etya? Omugagga buli wakutunulira ng'osiniikiriza. Ng'olosinika ki? Anti oseka munaya era bw'agira ng'akolamu bw'ati ng'okolamu oti naawe odaalimba kijadda gyodda ate akazina kaazina koozina. Mulaga tevibe eri. Muli mukola gw'amaanyi. Kati kyova olaba ate ffe tusingako ku be bakola ki? Ku be bategula. Fuyo so ekigagga ne kikookya. Timu Luseke naye association gye tulimu nayo. Timu Luseke. Wajiga mwala ina vibe n'akwatako omusawo. Ekyetaano n'akikuwa. N'ogumirako awo n'ogenda no. Tuli ku The Truth Media, just go subscribe, like, follow. Hey, ndine Boss Mami. Bunyera Boss Mami walijjawa. Losh Diva. Kwesudia? Lwaki mba mwesudia? Lwaki oba teweesudia? Boss Mami olina mu kasente? Nina akanga akamala. Akakumala? Nina sente by the way, nina sente zange. Ezizo. Oweza mu akakadde? Ate zigundi akakadde kaki nze nkugambe nina sente zange. Olinamu ezizo nga gwe. Okay. Kasito bango surviving. Ekitegeeza group gy'olimu gwo gitwala. Nze bangambe mwina group ya bawala basatu mubeera mu mabaala mwebbaka abasajja bingi awo ne ngamba ye galo group zaatuukaawo mayinza ggwawo oli otya Grosh Diva? Ndi bulungi mpazi gweyo. Ndi bulungi ngambye kankukyazeeko wali otandise okuyimba n'okivaako. What happened with what happened with your music career? So Sichivangako, by the way. I'm an artist, by the way. Yeah. Yeah, ndi MC, ndi muyimbi, byebyo mainly byenkola. Ate ngera nkyaba endongo. Just lwakuba obuyimbi oba tolina kubeera ku pressure. Si lutalo. Naku zino endongo ya pressure oli afumye. Munango wayi. Tetuvuganya n'abastar. Okitegeera. Kati ovuganye n'omuntu alina management ekozeeko. Munange. Nze yeetekamu sente. As an artist, nze ye managing. Toyina manager. Era tebabalimba mbu simanya biki ono gundi ya managing no. For now, yeah, I'm open to getting a management. Oyagala manager? Yeah. Oyagala manager kikaaki? Yena gwemba. Si yena gwemba nfunye naye anyways. Njagala manager. Ya manager nga tukola business ndongo. Nti omanyi ba manager benaku zino business. Atunda music nawe nakutundirako. Nantundirako ate kati ate oba kirala. Business tuba twateesa ndala. Era omuntu oba ofunye manager era omugamba nti ndi muyimbi. Era waba tutunda music si birala. Kozi ngo omugambye nkola ne kino. Nakyo mutero kikola. Oba okyagala. Kitegeeza bwembi aba betulaba bogamba mbuno bamuntu teba mutwaliyako n'ebino baba bakiteesaako. Ate naye buzibu ki? Wa bintu byatunda music n'ebintu n'ebirala. Kyonna by the way ne Uganda kyoyagala kyotunda. Oba otunda nnyaanya ku mudaala, oba otunda tambuzangoye. Kati bw'otunda ki? Nze ndi MC, ndi muyimbi. Kyokka?
kyokka kyenkola byokola omaze banga ki mu ndongo? Mu ndongo ndabika mmazeemu emyezi nga 6. Gwe toli muyimbi sindera omanya abana kubye haso mu ndongo baana bakubye haso nange njirimu tubiriko temubiriko liva temubiriko tubiriko okuba akayimba kamu kati era mu period y'emyezi 6 abaana mu period y'emyezi 6 balinamu ennyimba 12 si bya pressure si lutalo oleka wakima birala mu ndongo visibility nga nakimaki wakima abantu kulaba no stake giri nyisa nedda by the way nze njagala music nze ng'omuntu kuvanga nkyali muto njagala music kati olina emyaka emeka ngenda kukoza emyaka 12 guno omwaka kwega mwana script mwasomemu naye nga bambi ngenda kukoza emyaka 2 nkyali mwana muto n'ebintu byokola ebintu byokola bintu ki abantu ba myaka 4 babalimba bayibaye bampayiriza bakuwayiriza nze sina kyenkola mbeera waka nengenda ku mulimu nembeera waka nengenda ku wentyo buli lunaku wenneebakawe wendya omulimu okola gwa kiro emisana neweebaka emisana nenneebaka mwe banaiti economy fe banaiti economy okola ate omulimu gw'okola ekiro leero w'okola wano enkya si w'okola ekituufu nnyo w'okola mabaala kinaki nkola mabaala mangi it depends olumu mperekerako bahosti bange ne tugenda ffenna weebityo so nkola in different bars kubeera specific naye nga mainly nze gye nazimbibwa okufuuka MC nazimbibwa Kasangati kwa Afro Club oba eryo ebbaala ndowooza ndimanyi banziika Kiteegomba oyitawo Kasangati gye banzimbira Afro Club yeri wano nga agende Kyankima awo kutidde Kyankima mmanyiyo nasomerako ku Nile College gye bafuula kati eyo munnange bagifuula ki keekaala amatendo gye bakuzaala si gye banzaala naye nabeerayokko wabeerayokko ng'opangisaayo Afro Club ngimanyi bali bagiyita okusooka sanga bagiyita Afro Club twatolokanga ku Nile College ne tujyawo netufuna emiggo naffe twatolokanga ku Edeni wali ku Edeni nasomerayokko oli mwana weeyo nasomerayo mwaka gumu ne banziyo ne bagamba twali tumanyi tukutute mu kyalo ne tujja soboka mpulira ne bagamba vaayo nenvaayo oliwe Kasangati kati Kasangati ya Afro Club Kasangati yakuzimba yebbala lyokka lyo emsingako no emsinga ne ku mabbala amalala naye ntambula wenfunye gigi wendaga leero osobola okunsanga ku Drizzles luli n'osanga ku Tomatoes luli n'osanga ku bbala mangi ng'okola ba MC oba ng'olina ne nights nga nsobola okubeera nga bampisenga host oba co-host nengenda nenkola oba nga ndi MC nengenda nenkola kati ku bwa host awo wenjagala obwa host obwo mubukola muti abagamba obwa host obwo mwetundidde mu bwa host okufuna abantu abanywa boto oyina okubanga akugamba nzija so bintu ki byemukola mu bwa host obwo obwa host olina okubanga just olina abantu ng'omanyi abantu omuntu asobola okuva eri n'agamba nina kano akabaala kange naakakatandika njagala okanzimbira okukakuzimbira batya night oba bwetyo oba nakuwa night nti ya lunaku bwe ruti njagala oginzimbira okuzimbira kwe kuliwa kukubira gundi n'omugamba jangu mpagira supporting n'aleeta table yen just byakunyumirwa teruba nti oba beetundiramu or something nakuleeta olumu osobola oleeta abawala cause abawala we babeera mu bbaala liba of course liba linyuma okitegeera naye nga baba tebabaleese kwetunda or something by the way nkiwulira nnyo nga abantu bagamba abahosti biki no abawala ngo balese mu bbaala kola ki kukola like kubeeramu mu bbaala cause ebbaala we libeeramu abantu oleeta abawala n'oleeta n'abasajja like oleeta abantu kati abawala bo b'oleeta baba tebazeggula wabula bo baleese kusikiriza abantu bajje oba bajje oba bakole batya byonna anything abawala bano bemuleeta kusikiriza basajja bajje bakuba omusajja abasajja bajja wala babawala bagula omwenge kati ebbala libalikola omusajja bw'alengera omwana n'amusikiriza okugyamu ebbala agula omwenge bw'amaliri kuba abasajja bamanyi bw'agamba nawe waliyo kawala akalungi bw'agula omwenge ka impressinga
katwala anti kati awe ba decision ya mwala nza ate kati awe biba binkwatirako wa ekigeza nabwala mbaleta bamanyi nti bazze kusikiriza bajja kunyumirwa nengo izi mwambalira mu ngazi banga ziyita basajja mujje bannange engoye omuntu yayagala ekyokwambala osobola okwambala ekikoma ku magulu tebalina ngoye zibagana mu bbaala n'osobola noyita obwereere abaana abasinga engoye zibasiiwa bannange mutuleke by the way kiva ku style ya muntu omuntu asobola okuba nga ayagala style ng'ayagala kwambala ngoye nga wali engoye zimunyumira ng'agamba kati nze njagala we nyambala akasikati kange ako ne nkateekako otutopu twange otwo nga bamasavu kenjagala nga munda buli kimu kiri bweru nga buli kimu kiri bweru olwo ne mufunamu ki teruba lutala nti ate tulina kye tufunamu olowooza kunyumirwa obulamu tutambulira ku kunyumirwa kyoyagala kyokola nga wookeera n'ogamba njagala kulya makuloni wookeera n'ogamba njagala kwambala kano olwo bo abakulaba environment ekulaba environment ekulaba ate kati ekuwaaki bakugulirayo akamotoka naye ebbala yennyini ekulaba nebbala yennyini ab'ebbaala nno nga tebalina buzibu by the way oyinza olowooza abantu bakuliko abantu tebakubeerako by the way no Uganda omuntu oyinza okutambula ng'olowooza abantu bakuliko bandaba abantu balina ebizibu byabwe tebagenda kudda kuggwa ayambadde akantu nga buli kimu kiri bweru abantu tulina ebizibu mwambalanga buli kimu kiri bweru abaagala no nina obugoye bwe nakulabye bw'okuba gaggwe zaze engoye ziri nnomo bayirawe kuggwe nina nnyambaza naŋŋamba kati kana akagoye kanakolera nga mugamba ye leeta tutwambale mwina akajamsuti ke mwaleeta akakatimba buli kimu kiba bweru naye naakajamsuti tekalina buzibu tekalina buzibu bana obutimba nga buli kimu kati mukayina ensobi gye kakolemu wanawale akatuli nipo ate weeyita nipo zetumiikiriza naye nga wali olabyeko nipo yange akekatali na buzibu olina kuluyo gy'otambula nayo waggo okavaamu olina akambala kuliko oyo omwala omutano omweru omulala no omutono si mweru mundugavuga mweru naye oba wookataye nga akakwata oba waakataggwe ng'okakwata wololo naye nga bambi nipo terinawo yerabika tewali by the way omukazi wayambala wali ebintu ebimu byoba tolaba kunze kuggwe nze ng'omuntu personally tosobola laba kiki osinga protectinga ku mubiri gwo mabeere gange ebisigale nebibeere bweru ate bika bibeera bweru wali obirabika ebweru ngenda baterayo ebifaananyi ate wali buzibu ngenda batiwa ebifaananyi tewali buzibu kati do your parents sit down nga balaba videos nze no mama wange ali ku TikTok manyi n'omutaaginga nga mama leero nayo leseza si kuyuta kuba kuyolesa by the way it's about oba omulimu gw'okola oba ng'oli host otambulira mu mabaala yo enjoying life and by the way it's age wali ebbanga erituuka nga tokyasa kukambala okitegedde kati oba nga okyoyagala kyoli mu kukola sigenda kwambala ng'agenda mu busawo ng'agenda mu clinic wemba nga kyekyo kyenkola nga lwe lugoye lwensobodde okugula n'akasente kange n'akasente kati ate bwe tukkirira ku ssente kati gwalaba gwamanyi obugoye bwalayisi bwabbe oba olaba ababalaba munnange taligamba nti kaka akagoye nkakugulidde bakanya kulaba era labako bulabi naye tokola ki labako bulabi naye togula era tebagula bugoye bwe twambala bugoye nina butono bugoye nina wasoma ya nasoma paka class nakoma mikaaga what happened wagaana bugaanyi sente zaabwe era byonna kumpi byaliwo naye twali tusobola okupambana naye ng'era akasente katono kati ne ŋŋamba kandeke bato bange basomeko nabo basome ya ne ŋŋamba kati kankole kaweeyiye kaneeyiye tewali omulimu mulala gwakweyiye okusinga ogenda mu mabaala okubeera host by the way nze nina omulimu gwenkola apart from okubeera mu mabaala manyi okusiba enviiri oyo zisiba ssaawa mmeka nga ebbaala ogifuluma ku makya nga tolina kubanga weebase nkugamba manyi okusiba enviiri manyi okukola wiigi naye kati waliyo emirimu nga bwe baba bakukozesa ng'oyinza obutakola ki obutafunamu bulungi
kati ate ne ngamba owaaye kati ate ne nnyingira kino ekya MCing kola kwatirawo ssente tambula MC bakuwanga ssente nga mmeka akasente kaba kawera akabi akasente tubireke kisinzira by the way nebbala lyokozeemu levels matters kituufu kati wokolerera akabaala k'okukyalo era nga bakuwa ssente z'okukyalo wokolera ssente zigenda zirinnya naye nga mulimu kasente kati ne ngamba lwaki sikola ate nga mpulira bye njagala njagala nnyo okubeera ku microphone enyuma enyumira nnyo njagala nnyo microphone ngeri gy'oli omuyimbi tulina wano omuyimbi gwe baakwatira mu apate n'omugamba ayimbe ku microphone n'agamba nganye sijja giyimbirako omulaze bundeete oyagala nnyo microphone njagala nnyo kola ki okola lwaki tewatetenkanya at least n'ogamba mbuno kantandikewo nange kasaluuni akange naye kapita alabika mukwano gw'omuntu atali planned kid kapita ogenda mumugjawo kapita talabika tubyagala naye kapita taliiwo ate olaba woobamu ne kasente ogamba bugambi kakati kankole ekiduuka kyange kibeere wali ng'eno wenkola ebya MCing kiteekemu omwana nti keeka akasente ketwogerako naye kati munaye tuli mu kweyiiya tukola kye tusobola buzibu ki omusanga mu bino obwa hosti naddala obwa hosti mostly kuba MC kituufu oyinza okubeera n'oli naakulengera yo olinga already abantu bazze bo nga bakwagadde lwa vibe yo naye obwa host gwonoonya abantu bwe kiri host gwonoonya abantu abalina okujja okunywa bajjira mu bingi akugamba kino nalimbadde nina mikono gyange ba host akubira omuyaaye owaaye onojja ku night yange tebo yongitegeke ngenda kujja kuliko abawala nti abawala weebali kuliko gwentwala era oli yasooka n'asirika n'agamba nze njagala nzije nga mmanyi nagwevaawo naye waliwo shuwa bibatuukako ebyo omuntu asobola okigamba naye gwera omugamba amazima n'omugamba sirina muwala gwe naleese nga mumugambe nti ki nti alina gwagenda okgenda naye naye woba otuuseewo n'obaako gw'osima n'oyogera naye waaba naye akkiriziganyiza naawe nga mukola ki nga mugenda tewali buzibu kuba ffenna tuli bantu bakulu era kubeera naye era gw'oba oyise era aba agenda kunyumirwa kujja mu bbaala anyumirwe akube ppate kati era boogera ne bakkiriziganya nti biba tebinkwatako nina ebbala abaana gye baddukamu ne bagamba obwala bw'omuntu tebuteguka era wagenda okulaba nga ebbaala ekalampola abantu tebakyajjaga bagenda ebbala lyawo lyantama obwala tebuteguka kitegeeza buli omu ajja mu bbaala mubayita nga bahosi naye nga bajjidde ku birala no tebalina kye bajja kunyumirwa ayi omuntu akola kyayagala bayirawo omwenge guno gutuma omusajja wanywa n'atamiira n'alaba ekyali kiggulooshi waijja kiggulooshi n'akiraba n'akigamba owaaye nga oli bulala tukoze tutya kiggulooshi we kikkirizanga nakyo omwenge gukitumye nga bagenda izero byansi naye we kigaana izero byansi bye biki anti munange kati twogere ki cause kyekyera ebyo ebyomu bbaala naye nga waliwo bye bategula mu mabaala ate kintu kiri obvious tolabangako omuntu gwe bategula babategula bayirawo kati ate ngambe tebabategula nedde siwakanye nti tebabategula naye nga gwe wazze kukola olina akuteekamu puroguramu yisaawo yo naakutegula ate kati ffe abakola tebalina kye batugamba kati nze ontegule nga ninamu akakaaga kaage alina kutegulira ku mmeka talina sente zalina kuntegulirako naye just n'omukazi akola ebyo tolina kyomugamba mbe omusange mu bbaala nga nkuba vibe zange mbe ontwalawo weyandeese kati kyekyo ekirungi ky'okuba ng'okola era abawala bakole nnyo kuba abantu abamu bambi abawala abamu babeera mu mabaala omwo nga bataawa nga bambi neew'okudda talinaawo nga bataawa kati nze nno nali mbaddeko nekyali wange nga talina waabeera naye nga waabeera mu bbaala awo aba alinza amutegula abawala babeeramu nga talina waabeera nga we bamutegula
kwebaka n'agenda ne yeebakako eyo wamala olweggulo kasaale n'akoma mu bbaala n'akoma bw'osanga mwene bbaala buli night agibeeramu gw'ogenda okujja wayiseewo ebbanga eteera n'eri n'omusangayo bannange omubuze no wa ibala yakola ki nagamba nze mbeera mu bbaala buli lunaku era nga agava ku layini mande wano gundi wano wakakuulira bubi ebibaawo bambi naye nga butakola bambi abawala buli woobeera nga tokola tebagiraba oba nabo abo emirimu gyabwe ogeza kuba gwe mulimu kukutegula kuba gyalaze oli wamuwayo akakaaga naye gwe omulimu obanga gwe ogukola ng'era tegulina kuwa woosula neera n'osigala ng'ogukola tolabanga naawe obaako ekikyamu ate waayi obuliro bw'ebbeeyi asula mu bwajawulo tubeera tugamba kankoleko ku guno omulimu ngendeko mu wooteri ntambuze emmere ndabe munnange oba ki osobola otambuza emmere mu wooteri nze bannange ati kyokugamba ne banno gye bali nga tasobola nze nsobola nga lwaki sitambuza wakuba oluyimba lumu nagitambuza dda wakuba oluyimba lumu n'owulira nga bikutamye tewaddamu nagitambuza dda nze bayirawo ndi mukozi wa ssente sifaayo oba mulimu ki nsobola okukola mu wooteri bayirayo weba esasula bulungi ewaliira ezisasula obubi bambi waliyo ezisasula obubi gwe 3,000 ho nange balabalamu rentiwo ne anyways buli omu wali walabira omusana n'enjuba kati bakole funa omulimu okole naye okutegula nga kale ne bakutegula buli lunaku ng'era tonnafuna woobeera kale bakutegule ng'ofuna tulaba okolawo progress bambi bakategula naye buli lunaku kakomawo n'eddoola naye gwe bakutegula bakuwa kakaaga okyali era mu kukutegula genda lumu mu wooteri gwe bana abagundi abanaiti ababawa zino zinaiti amabaala gaabwe amabaala kuba lumu ngenda nendaba omwana n'akola naiti emyezi nga 6 ogenda okulaba nga bamukyusiza naiti bagiwadde omuntu omulala kiva ku ki olumu bibigira kati olumu entegeeragana mu ssente bigaana oba n'obeera nga bakuleeta omanyi omukozi omuleeta mugonvu wamala n'amera amampaati n'amera amawaggali oba kugamba biba bingi bayirawe nga wonaatuka n'ogamba omuntu kamugobe era abaako ne byakoze oba nga ye yeegobye nga ebbaala lye lirina kye likoze naye nga kibasayidde bana bawala be muleeta ku naiti zammwe okuwa abantu vibe mubajjawa babaamu mu mabaala tulina emikwano bayirayo tuyita na mikwano gyaffe tetuyita bantu b'amaanyi tuyita mikwano gyaffe kati wobeera ng'oli hosti wootambula mu kifo nga wonaga kati ngenzeeko wano of course era osangayo emikwano gundi n'akulaga gundi wayita gundi n'ayitirako gundi webityo wetuzimba eki omulimu gwammwe omukulu kukola mikwano kukola mikwano kuwaana bagagga ye kapito wammwe host kapito wo kola mikwano mwe mukoleramu ababbi kuwaana bagagga mu njogera ennyangu kyekyo kuwaana bagagga tugenda kukola association bamuwaana bagagga Blosh nga host mateeka ki g'otambulirako nze ng'omuntu nga host oba gemufaanaganya mwenna nga abahosti okusinga ba host like ekisooka anyways kutegeeragana nakifo kye tugenda kukoleramu kuba bwe mumanya amateeka g'ebbaala ne mugagoberera naffe amateeka g'ebbaala ne gatuwuliriza bye tugamba then tewabaawo buzibu kukwata budde kutusasula mu budde kuba olumu abawala abamu tubaba olina obbawaayo ka transport bewayise kutusasula mu budde just muwayo ka transport yakatipi omuwayo katipi nadde ewaka ng'owabbala yakakuwa otodde ku zizo anti kati babala buli muntu gw'oleese buli muwala gw'oleese ze ssente ze bakuwa bakusasula buli mutwe obagangera kuleta bawala kati abamu basasula tables okusinziira table eno
table nga bayinza ogamba table ebeerako abantu 5 kati olese table mmeka mu kifo kati yoyo host ng'onaakuza night kuba buli omuntu wayingira ebbaala n'asanga mu table nga 5 agamba kantuule balabika bajja nga ziriko n'abantu nga ziriko abantu kantuule balabika bajja nga n'omulala ajja nga wakwata kigenda kikula mpola buli wasangangawo ng'ayita ne mujjekka akabaala kakola kakwata ku lunaku bwe luti wetuto wetuzimba night so kati tuleeta abantu tuleeta zi table n'oyita gundi n'oinviting abantu ab'enjawulo okitegeera webityo nga tekiri only about girls nti bawala bokka n'oyita abantu kati bayinza okugamba bayinza okuyita mu baala ne bagamba tukwagalamu table 5 nga z'amaanyi nozireeta n'oyita abagagga bo n'obagamba mujje bannange eno waliyo eggezi naye obakonvinsinga otya era oba osobola oba omulimu wagamba ojja gukola era oba ojja gukola ate ensawo tezisobola kulemerera nga wasalawo okusitula nsawo z'amanda kuba kati nteebereza ba omuntu aleetali mu mudu egenda out kwolwo n'ogimuteekamu tayinza butabeera mu mudu era omuntu omubuuza leero tulinayo kagiigi eno era tomukaka wagamba siriiwo era bataliiwo ng'omutango ng'okwata omulala wegamba olina kubeera bwoti naye nga mwebbako abagagga nakwanza ate nze mbeera nnyo co-host sibeera nnyo tobeera main host kuba nze saagala nnyo bintu binstressinga nze ndeetako bensobodde co-host yono omuntu gwayinza ogaa nti akoze ne ngati nga wenabeera nga ndi main host nenkugamba ndeeteraako beerako host wange ndeeterayo emmeeza 2 oba emu ati nze ndeetayo katebo kange kamu nsaagala bintu kati nze nina bakyali bange bebakola ebya hosting like main hosting bannange beetala abo ono haga naawe oli ati bonaye nobasajjusa nti munaye muwaana bagagga omwoza n'ebigere n'omukomba obugere mugagga si muntu ayinza onyiiga n'afuluma ebbaala nga tasasudde mwenge nina omwana gwe nakyaza nagamba omugagga teyabalekera tebo ng'agisasuddeko haafu nga bwe balina ogisasula nga bitutuukako nno ngenda n'otuula n'omugagga tudde n'omugagga bambi tomanyi jjukira bye batamira nabo batama n'asasulako byasasudde jjukira oluusi yatumye wayita wanjawulo oli n'amutuma bbeero kati neweekanga nga gwe alina osasula bbeero mukazi we bakulese ku mmeeza tobimanyi nako tomumanyi nako obwedda muli awo munywa bunywa nti muwaana bagagga mwe babaleese kuwaana bagagga hosti yamanyi jjukira omugagga buli wakutunuulira oseka omugagga tebamunyiigira tinda nsoko nyinyonyole process ebeera etya omugagga buli wakutunuulira ng'osiniikiriza ng'olwosinika ki anti oseka munayange era bwagira ng'akolamu bw'ati ng'okolamu naawe odaalimba kijadda gyodda ate akazina kaazina koozina mulaga tevaibweri muli mukola gw'amaanyi kati kyova olaba ate ffe tusingako ku be bakola ki ku be bategula tulewo osaba ekigagga ne kikwokya tiimu luseke naye association gye tulimu nayo wekiga omuwala alina vibe n'akwatakawo nakwatayo ekyetaano n'akikuwa n'ogumirako awo n'ogenda n'onywa ki shisha ate onywa shisha n'ogenda n'olya ekyemisana enkeera n'ogamba ekigagga kyabaddemu n'akaseera oluseke olwo lwe bayita oluseke bagagga musinga kwentereninga nalinaku mu bbala oli n'agula bya n'agamba oli ng'adugaza emmeeza kituufu agitugaza naye ng'eriko bia creatinga bbi n'agamba oli naye si mugagga musajja adugaze emmeeza ne bia bwana nga toguze boto bato muba gradinga by the way waliyo n'ebbaala lyoyinza okugendamu ng'ababbiya tebatuulawo ababboto like boto weetudde totuulawo gwagenda ogula bbiya baŋŋamba ku nomad weekiri nomads bakola no section 2 ey'ababboto n'ababbiya just kale boto munnange webityo erina engeri gyegiramu ne mumanyiira era nga wobimanyi kati mumanyiira era munnange naye nga tuwaana bonna ababbiya n'ababboto tufuuka bamuwaana bagagga
era ojja ku mmeeza kibi kusanga n'ogwa mu atali iki mugagga gw'osekera manyi abagagga baba tebategeerekeka olwawo mulaba lwakwaze katimba sportinga ofuuka kafulu nafuuka kafulu era omugagga oba omulaba n'ogamba eyo tebo yange era n'omwana wamalanga mu night yo ng'omuyita nga bambi ajja ng'atandika ekitegeeza okwekisa ennyingo ennamba si kizibu kyammwe like omupe ennamba yakuyitiranga on what era woolaba ng'omuntu olaba ng'omugamba nti munnange wenaaba ninayo ka night ng'ojja ng'ompagirako naye ate togenda ng'obamira buli omu bano abakabitandika be babbama bayinza okufulumya ne babbawunsa nze ninayo omulenzi gwe nalabirangako yali muwana bagagga biseera ebyo nga sinafuuka muwana bagagga ye nga yeepaatiika buli wamu ajja n'akubongako nga tomulabanga nako nga yeefulanga akubayo imuluseke ng'era ye buli mmeeza mubaala ebe mumanyi kati oyo ne wagamba kampite mugagga gundi aba asobola kati wetuto tuzimba nights mpola mpola emwa mutoba tebiba byate nno tebiri mu kutoba nnyo mutoba we munyumirwa eno wanga kabeero ki Guinness gomanyi tewali awo gezi tewali kyamaanyi nze neyankubirako angamba kiri kityako nze tewali nina abaana bampise balina night baagala tebo konze ate kikigenda sirina vibe leero jangu tugende fena genda mu night zo oba abasuubiza tebo mwana kakyali kange naye leero sirina vibe waita 2 hours ku status nga owaye wamaze n'ogenda mwana kakyali kange nadde sina kyakukola ninga ebijujulu bimuliwa ne mugamba ataabo bano babampadde tebo yange nagisasudde nga kintu mwakigize mutyo ndibabaawo nine n'omwana ogwe nalaba ku status ng'ateekayo abawala abanaakola nange mujje mu inbox co-host naye ng'agamba abawala abanaakola nange mujje mu inbox nga abayita bw'atyo ng'ayita abaana be ogenda okumaliriza nga tadde line-up y'abawala bagenda okukola nabo nga bonna balungi nga abaana babaddeyo nga ate n'abantu abo nabo era bafunamu abawala era wobeera mubaala era onyumirwa nze nange nalingako nga nange era bampitirako abo abawala nga tugenda ku pawaking eyo nga tungangenderera mu abo abapawaking nga mbeera mu bagundi mu baana be bayise ba host nga nayo host wange bambi akyali nayo ahostingayo eyo parking ku Friday nina ku buli Friday nga nziteekamu engatto nakati okyagenda totera kati sitera kugendayo mpozi era olumu wabampise kuba olumu ku Friday mbaddize naye ebiseera ebyo waliwo nalinga nga ngendayo nganzunga iyo gye banzibira n'akasi bantugako by the way bantugako mubala asi mu bbaala era nali nveeyo ku pawaking kati era byebimu ku bizibu bye tufuna ki baala kati olumu bambi oba tulinamu kasente kawuba nga waye kanenye ka boda fiseko balance jukira olusosi ogize osigazaamu kanaana kati akanaana ako nogaa kati kankalinye mu boda paka wake ebyenkya tunaabira beddi enkya kati nga nva ku bbaala nga ntufuluma ebweweru jukira babaawo boda za stage kati boda za stage nga ziri mu mpanvu sente engamba kantambuleko wano waggulu nga nembatira okufa n'akanaana kange ng'omusajja nga mugamba nina kanaana ngenda wenti wewati ne wewati ko yetuula tugende obudde bukedde njagala nakunnyuka nga banvuga ate nno nali simanyiyo parking teri simanya Mmengo Kasubi eri Kasubi si Mmengo eri ku munaku Kasubi eyo Kasubi nasooka mpisa Bukoto bantugire Bukoto yakujja yanzija nakuze nampise eki ebukoto kati nze nga amakuba ebiseera ebyo nga
kale nga gwe gwali ogwokubiri oba ogwokusatu ogenda ku Power King kati nze nga amakubo gaayo sinnagakwata bulungi jjukira olumu otambulira mu mmotoka tolaba makubo bannange ng'atuukayo ndowooza yalina aba bodo red abakoze eki abateezeeyo ng'atuuka ng'aweta yaweta omulundi gumu n'ava ku kkubo n'apaakinga owa boda n'ava emabega nankwatisa kusayizeeyo nga bakutuga okutuka kwekyo nze nalooza kukufa n'akutuga ebyaddala nantuga omanyi okujja ku boda ng'akutuga nansitulako ng'akaana akato nazijako akasawo ng'ali mu kuntuga nga sisaana kwogera n'empunga nazijako akasawo ne bakakebera bulungi nga ndaba nga mpunga ndi bwenti nga ntuga nga naye agaanye okunta n'akakwata bulungi ne bakakebera nga mwalimu essimu n'ebisumuluzo by'ewaka n'akanaana kembadde ngenda obbawa ne bakatwala n'ebisumuluzo ne babitwala baali bamanyi gy'obeera kati babitwalako omubbi olowooza muntu n'akasawo ne weebuuza kye yakatwala ne basiru yatwala ye yakeberamu bw'ati n'akwatamu bwe yakwatamu we yawuliramu essimu n'agamba kiwedde kuba bamanyi oyina essimu kati gyabanoonya mu kasawo tasaatwala akasawo nga tannakakebera era we yamala n'ankwatakwata bw'ati mu jjampa nali nyambadde jjampa alaba oba mulimu ki essimu endala n'akebera nga temuli ne bankasukaawo ne balinnya boda ne bagenda tebalina kira kye bakukola tewali just kuntuga teyankuba kikonde teyakola kikuba era nange essaawoggana ye ng'owoggana nga bakutuga babona owoggana otya mu ddakiika 5 baali bamaze okunziba nonnoonya engatto oba zaavaamu zitya nze naawe nesooka nnoonya obukondo bwange ne mbukwata mu ngalo nga bagenze ssaawa 10 nga bagenze ne ngenda ku kkubo nga nkaaba nga sibitegeera nga mpunze ne nfunawo booda endala ngigamba baazibye era naawe oba mubbi ngamba gulo okitereera kale wa booda akugambe mu mubbi owaayi ngambye nali mpunze n'omuganda nawe oba mubbi nagamba kati nanga kati olaga wa nnyabo era yeeraliikirirawo ng'alabira ddala siina ssente kati nakutwalira bwerere ate yantwalira bwerere yantwala wa mama wange yantwala wa mama wange kuba waliyo spare key ewaka kati gye yantwala era naye siina walala wakuddukira kuba yo ye wali spare key era nanyiga ensingo mama wange mwagala nnyo teyakubuuza mwana wange wakite weesonyiwa amabaala nangamba kati mwana gwe babakutta ne bakusuula muwala nandikugjeewa twandirabye mulambo nakaaba nze najjingo waabwe ng'akola ki nga nnyiga nsingo nga mpa bisumulizo nga ngenda waka ewaka waliyoko ku ssente kwe natandikira mpola mpola kati gundi mwesangawa ditaacha ditaacha twesanga ku TikTok yakwanira ku TikTok si kunkwana ate nga wali deeti ye kuzina ate deeti kirala osobola okubeera deeti w'omuntu naye ng'ate temwekwana okwekwana nabyo birala walwagala kulaba gundi yena ngamba omwana oyo alimba yasula ewa ditaacha ennaku ezisukka mu 2 agenda giraba aŋŋamba omwana oyo alimba tulina we twali ku UCC nze bano abaana oliriza twali ku UCC nga tulina omusomo gwe tutuddemu batusomesa kaakati bangi scrolling nagamba nengamba kya interview n'omwana oyo ali wa ditaacha yeebase nengamba wamma ate nalabye ditaacha wamusangawa ditaacha like ate sasooka nafuna ditaacha kati ditaacha alina running account ye eya Sakalamani Empire eyo kati oyo guy yandaba nga ndi MC yalaba account yange nga ndi MC nangamba tusobola okukola ffenna gayi atali ditaacha ditaacha alina amukwanira genda mu maaso Uganda zaabu kati gwe tulya serebo bwatyo nedda genda mu maaso nkugamba era we nayogera naye nangamba jangu tukole
Nze by the way nga ne kyesinaako buzibu ne bampita ne tutesa bulungi ssente anentuka eyebulenga gye yampitira ku gundi ku gundi eno Van Louis Van Louis nina abaana nina Nessa Dalida nina Shanita buli Saturday babeerawo ne night ba hostinga kati nze nalinga nkolawo ku Lwakusatu mu comedy simanya Val kati ngera ngendayo wavaayo navaayo kati kasagwaggwa oguki gena maaso kati nga ngendayo ku Lwakusatu ne tukola ne bansasula ne ngenda ewaka bwe kyali kati awo we nava okulaba ditacha ne tufuuka bacapiiri paka na kati tuli bacapiiri kakati nera TikTok yokulaga olukubo lwe walimu kulage nti wewe waka kuba oliyangamba nokugamba luno olukubo lwa ditacha lukubo ki naye ngatto ng'emabega waliwo eri ate ngatto ki eya ditacha ate enyumba nga yange gye ntera posting down bwezireta TikTok yonkulage awulazo kino kikambwe jako saundi kulage na mu TikTok yo yennyini tewali lukuubo lwe nali mbaddemu kandabe agala kulaba lukuubo engatto we yali. That's my house by the way. Ewaka wange we wati wewafaanana waliwo ewati era nkwatirawo nnyo video waliwo ewati emabega mu background wabeerayo engatto eri gye tuteeka engatto yeeyo era bu video nnyingi eziri mu background eyo girabye. That's my place. Gwe ng'olina tatuuzi nnyingi. Kati eno tatu y'okukisambi etegeeza ki? Just kimuli. Olaba bino binabadde mbagamba kugamba bino. Tindako abantu tubalage ebintu bino. Kati era ogenda kulaba. Linda kuna kinjagala omwana kitu kyeyanda. Waawo naawo. It's the same house. Iyo kankula engatura kwa. Kino kikyolo yambadde. Eyo skirt. Nungamba kan. Kagi string. Kano sikaguwa kangato. Kagi string. Era wenkwatira video zange singa. Awo. Bangamba basule waditacha nga kaka nagwe kinadde gamba mukashe yalinga bwokatanga munaka kwata nga munanga akakwata okutali musango ngoye ngazibabuze ino kuhostinga ngo sibyangu era womalango wamu muno nga ayambala bannange era munanga abala mbere nga temutya wolutango oli wamu nno gwokutegobba kyokutesho yambala Okay. Nengo obwobugoye bakolayo bungi mu stock. Bekituufu. Era basobola nabo okwefunira bane bakimaka. Ai bwe bakolayo bungi naye wakuba nti gwe koya madenga kalika katuli wano ne muno wakamba kuba katuli ngambo why. Bana bakoze batya. Wetutyo ngoye bambala zezi. Bamunda we bucha abalemi. Obwo munda bwagana. So ditacha tewali kyaliwo. Kigezo lyampagulirefu. Kali waki walekera okukola naye ku Van Louis Lwakusatu? No, naye yavaayo takyakolera. Mwavaayo mwembi? Twavaayo fembi. Kiki what happened ne Van Louis? I don't know, but maybe just era osobola okukola n'omuntu webityo. Ya naye nga nze ye yali ngampita. Maybe akyakolera nayo naye nze siriiyo. Okay. Mukyayogera? Yeah, we talk. Njogera naye. Musinkana? Ate tusinkana nnyo. Tusinkana kati nga ku olwo twakoma okusinkana ku gundi kuki ku awards. Ku awards. Oh. Pozi agwa sawa meka? Aba mukaaga, aba musanvu. Musanvu. Ezagwa musanvu. Nakwerekera no ddayo waka. Ekasanga ti okuva gundi. Ekansanga paka kasanga ti ekiro ekyo. Nze muna nyumirwa waletekereka ndo yankomya nawa yankomya wantu nze nefuna ride endala yanteeka wa sijjukirawo kuba yali ne bakyalibe. Yeah, you know, you have I have people accusing you steal abasajja babanno. Obba abasajja babanno. Abasajja bomba bbira ddala. Ate nkyababba.
Teweganye namo. Timugenda mu bbaala oli najja n'omusajja we n'omwegomba n'omutwala obba basajja b'abanno. Anyways, talking about that issue, nsobola okubba bbaawo bulungi nnyo. Nga sikumanyi nze bbaawo najja nansiriwalirako nankwana. Bw'abanga tuli tugize tubondinze, we can date even without knowing you nti gy'oli. Kuba nze sigenda kugamba nti buli musajja gwe nnina tayinaayo ki? Tayinaayo muntu mulala. Bannange tu sharing abasajja each and every day. Naye wabanga bba wa mukwano gwange, I cannot do that. Sisobola. Nate wono gwe yali bba wa mukwano gwo? Tewali bba wa muntu gwe nali njagaddeko. Cause nze era omuntu wankwana. By the way, tewali. Sirabawo. Bangamba baba wa munno. Bakulimba. Bakutwala muno yakugamba mwerekerako ku date. Bo watuuka wali ne weegomba omusajja agenda okumaliriza nga ate namba ogifunye. Ngayagala. No, by the way, n'oyo omusajja gwe boogerako ennamba yagitwalira in front of the girl. Namugamba nze njagala kyaliwo, njagadde kyaliwo. Nengo tuli yakuleese. Oli nga ye yandeese. Kyaliwo ekiti. Twagenda ku date ne guy. Ne guy ne mukwano gwange. Nga naye oyo bemanyi ne mukwano gwange nga they are friends. Nga ne bayise oli ye n'agamba mperekerako. Awo nange nkutwala. Mpise gwe kikuleesa munno ki? Anti kati ate n'ekirala ate baali bakyapiri oli gayi yali tannaba mu mukwano. Ne gwe baali bakutwala. That's how era ne we bambuuza ne bansaba ennamba ne mbuza mukwano gwange, is it fine with you guy? Mweyagala is kuba nze mba mweyagala, nze mba sina ate kyembaagaza. Ne guy nangamba no yo mukwano gwange. N'olina ngamba oyo mukwano gwange. Nga we nagamba oyo musajja mukuwadde. Weyagala mukwano gwe oli anti mukuwadde. Mukuwadde. Naye nga bambi wabanga ekyo yasobola okukyogera n'akikugamba, then gyensonga lwaki nange kijjamu omuntu mulala. Si yakingamba. Naye ngono yiwe yali akuyita okumwerekako yagamba mugenda wano. Mukwano gwe bawe. Yangamba tugenda kusimanya ayina gwagenda okulaba kyaliwe biki. Kyokka ye waba ayogera alaga nti wabba bbaawo. Naye nago si musango. Kitegeeza mulimu kibba basajja. Anyway, eyo etubba kati lwaki omusajja oba tomubba? Kati ate wole omulimu ogukulema ate ogulemesa mukwano gwo. Nkireesemu eyo ki? Okukiraga omuntu. Nti nze nsobola omuntu asobola okukola ki? Okubanga mbadde oba tugeze oba mbadde ki? Tubadde twogera ne bigaana. Ne kugamba kampasingire mukwano gwange kyeke kyaffe kigaali. Osobola okikola ekyo. Ate lwaki? Nga tubadde ate twogera bwogezi tetweyagala tetweri. Tewaba buzibu. N'ogamba bwayo. N'ogamba nina mukwano gwange. Kuba oba olabye guy alimu amagezi, alimu amakulu biki. Kati tugeze guy azije ku TikTok twogedde. Like ntwogera naye ne bitawakinga out nga tebikola. Olumu omanyi oyinza okwogera omuntu n'emboozi nga mutegeragana birala biki oluusi nga tomusiime takusiimye naye nga you are talking. Nsobola okugamba nina mukwano gwange bwaki ne bwaki. Ne mumuwa. Kati ate buzibu kinga tubadde tetweyagala. Like kwe tuba tetweyagala. Well and good. Nze njagaliza. Oyagaliza. Tuli ku The Truth Media, just go subscribe, like, follow. Oyagala ogula ebintu e China, buy with Joseph wali okubanga akuyamba in everything. Oyagala kusuubula China, buy with Joseph. Oyagala kutika bintu bijja China nga wabigula, buy with Joseph. Oyagala kubitereka warehouse China, buy with Joseph. Warehouse azirina. Osobola n'okumuweereza akasente, osobola okukola consultancy, asobola okukulambuza obutale bwe China. Asobola okubulya nti saawa eno buli high buli low osobola okugula oba giro lindamu Joseph China. Asobola okikola. Olinamu akamotoka? Olinamu emotoka? Lisonda. Osonda mpola mpola. Wakafunako PB? Wakafunako PB? Wakafunako kimupiira? Nina kino ekigundi kye babikkaku bakiyita bati? Bonnet.
bonnet wakafuna wendo oyagala emmotoka ku kibanja mpola oyagala kuswapinga oyagala mmotoka kikaaki oyagala emmotoka y'ebirooto byo bamuyita Sula Motors bw'okkirira mu junction ya Salama Road ekidda ku Entebbe Road amafuta gali abagayita Africa Oil then opposite Sula Motor waali asobola okuwa emmotoka ku kibanja mpola oyina emmotoka ekutamye oyagala kukyusamu upgrading aswapinga ne muteesa then nakuwa emmotoka y'ebirooto byo oyagala emmotoka whatsoever kajo oyagala kati gwasonda empola osobola okugenda wali nababanga muntekayo mpola kibanja mpola ogula switi ka motoka so Sula Motors era zezo Sula Motors bweri okubanga buli kimu kigenda namba kweziri okwo osobola okumukubirako ne muteesa n'ekika ky'emmotoka kyonna ky'oba oyagadde n'akikuwa then waliwo bayita ba Jots products bali awo Kisaasi balina obamanyi Jots products bali okubanga bakuwa buli kika ky'eddagala ky'oyagala balina manpower balina eddagala lya infection balina eddagala buli kika kya ddagala ulcers n'abaana mu ebizimba mu n'abaana nyingi ate zibanga ziri mu mabaala bagende babajjanja infection abawala kwanza nyumize ku infections ziri mu nyingi abifo ky'okukayanira abasajja bagende babajjanja ekitegeeza yalina infection okay so tugambe namba kweziri okweza Jots osobola okumukoonako buli kimu ne kiggwa guba guggwa ongambye otya ndoze kyamugobya infection bawulazendeka ate infection mvuga kaya n'abasajja bagende bakola nzendeka va ku mikwano va ku bawala onoonya baasibe bamanyirwa kusiba mukola nights zino oddira abantu b'abantu n'obasindikira messages nga oyagala babagobe mu nights batwale mu ggwe mikwano gyo gicomplaininga mbumbagoba weyagaliza oddira abantu ababawa nights notandika obbasindikira messages kyowayi funirayo kigigi n'ekigaggaawo nzije bayirawo abawala tulina ebizibu tulina emimwa eminene twogera nnyo kati omuntu asobola okuva eri n'akwogerako ng'ayagala kutta linnya lyo naye oba tonnayogerako na muntu kutuuka kumulaba tomujajinga lwa bigambo by'aba mwogeddeko bayirawo nze sikaka bantu kumpa gigi sikaka bantu cause already nze ng'omuntu ndi blessed nti ndina omutima omunene omanyi omutima omunene gwentegeeza nti buli katono kennina kakumala bannange kammala newenkera nendya ka Rolex kange kabbiri bannenga kennina bampulira ndi mugagga kyova nze neyita boss lady bampulira ndi mugagga bampulira kyennina kimmala so saa kwegayirira muntu saa kubba opportunity ya muntu which is not good it's not cool okuva eri ggwe ne weeyagaliza nga tofuddeyo muno kinamuyisa kitya sisobola kubba gigi ya kibanga oli omu kuba bikola mu mabaala boogere abawala mugenda kwekwetu siina gawala n'abananziika siina gawala n'abalinziika era nembeerawo nga nkola kimu kyakulya kwebaka kuzuukuka kubeera ku TikTok muna group y'abawala oba muli basatu mubeera in the same premises temuyomba abawala okubeera awamu ndabira ddala nga luyombo kuba nze siraba nko bantu babeera awamu nga bawala mu kigroup naye teri aba perfect naye wabawo zi misunderstandings naye era zisolvingibwa mba mubeera mwenna era n'abawala bonna abali eyo nga babeera bonna just enyezo bagamba era babeere nga bali nnomo omuntu wakola ensobi mugambe obulamu butambule byo bibaawo koza abawala okwatagana kizibu era bamala ne beekolamu obukuukulu gundi akoze kino gundi akoze kiri ne batamanya nti teri ali perfect ate ffenna twakuzibwa mu mbeera ya njawulo abantu balina emitima emibi osanga oli ate ye mukyafu osanga oli naye byonna
byakwogerako ne mubitereeza waliyo ebintu nga tetusaa bikyusa mu bantu bw'oba omuntu omusanze mukulu naye just kwetegeera nti gundi ayagala kino Grosh ayagala kino Grosh okola kino kijja munyiza kankireke ku relationship yaffe naye ng'ekitali ekyo ekitegeeza bino bintu batugamba nti nabawala mubalaba mu mabala nga balisimande nga basula mu nnyumba ebituufu maama nga binyirira naye nga byeyala kuki ku kafaliso nga biringa mirengo gya nnyanja nga naye bafuluma bafuluma ababola bafuluma babanga yinza osanga abawala nga banyirira naye nga basula mu nnyumba y'emu naye which is cool bannange obulamu woosobodde obutambuliza bw'oba obutambuliza temudeyo kubazadde bamwe musuka mubeerako eyo kuba kubonaabona anagambe kuba kubonaabona omuntu abeera waabonaabonera era singa omuntu aba abonaabona ng'oddayo ewamu mugamba waye kanzireyo ewaffe naye oba tebonaabona byonna tukola bikole abantu bayita mu mbeera enkakkali n'asula mu kazigo nga tekategeerekeka naye byonna kupambana bulamu era nze sinenya muwalambu basula 7 mu nnyumba abo be bavaamu abawala n'omusanga n'akunyumiza sitoole ye ey'emabega kubanza emirundi gye bakasuza sibala nange nze ng'omuntu baali bakusuzizaako temufunamu obutakkaanya mu kuyomba biki mufunamu obutakkaanya ne bakugoba n'okugoba olina situation bwe baali bakugobyeko nnyo yanna situation gye baali bangobyeko just kati olumu kati ate ekyatwawula twabeera mu nnyumba omanyi olumu season ebaawo oyinza ofunamu kiggaayi kyo nekikuteeka mu ssente ka season ako nga kikulabirira kikuguliddeyo ka iPhone 11 munno n'anyiiga ng'oluusi ye tali bulungi ate oba togenda kubanga buli kyojjayo eri omuwa buli kyojjayo eri omuwa bawaggwe ate era ne wooba omuwa oba ngamba amusunga ye waaba akiraba nga bwebityo kati obanga amusunga atuuka n'anyiiga kati by then oyo omuwala ye yali ansuza nga tusasula ffenna rent naye nga yansuza kati bambidde gwali gusoose okwata ku iPhone 11 nze gwolaba ng'omusajja yagingulidde oba muwala yanyiiga twayombamu kati nasiba obugugu bwange nalinamu buno obukeesi obutono omanyi buno obukeesi obutono buno obwa zipu obukatini kabanga oba akaki n'apakiramu n'akwata n'ekisero n'abiyiwamu ebigoye byange n'abiteeka mu sitoowa manye ne sitoowa ebeeramu ebintu ebwano ku kajja ebeera wano ako ka sitoowa n'apakira omwo nga mwagala osule nga mwabitadde nti wenzija siyingira nnyumba yangobye yagera siriiwo n'ateeka ebintu ennyumba gye musasula mwenna ejjeetya okuba nti nno ebeera ya muntu oli nti yeeyi anti oluusi aba ye yasooka ogirentinga n'omusangamu n'omugamba kati nsaba kubeerako nga osasula rent naye nga ebintu bifanisha yenna ali mu wuwe kati kwe kuddira obuntu bwange n'abuteeka mu ki mu sitoowa naye by the way kyekintu trauma gye nali mbaddemukko kuba omuntu talina kyagambye yes mwayombyemu naye temwayombyemu byamaanyi tebyabadde ku basajja tewamubidde musajja tewalina kye wakoze ky'amaanyi n'akwata obuntu bwe n'abuteeka mu sitoowa naye nga bigambo by'abawala era bye byamuggyako gundi yaŋŋamba kino gundi naŋŋamba kino bwebityo kati era abawala era twetambuliramu ne tweyonoona ne twekola ki bwe yamala n'ennyenda nenjiya awo kwe kuyiiya n'entandika okubeera nze naye naakugoba yakuwa ekkubo nandiggyewo amagezi naye kati ninayo ssebo n'akafaliso kange keŋŋamba nti kange ate era bangambira mubeera basatu nze nafunye information ssebo bangambira mubeera mulina kigrupu ky'abawala basatu bw'obeera ne gigi oleeterako banno oli wabeera ne gigi mugendera kati abawala tulina omuze nti olumu tuba tuvudde mu mabaala osobola okugamba leero tusula wa Grosh bwekityo kati bwekibeera naye nga nange nina roommate gwembeera naye babiri muli babiri oli basatu musula basatu ogutali musanvu naba roommate babiri kati tusula basatu kati kyekyo ate wabbako banno nababasa okimaze naye nga sinayogera kyewabba kitegeeza wababba nze bannange kati nno kambagambe Grosh lindako ngambye wabbako banno nga sinayogera kyewababba n'ogamba sente kitegeeza wababba wulira kati nze kambagambe ngenda kukola association bagiyita fake friend association tuli babbi babasajja tuli babbi ba ssente tuli buli kimu ky'omanya ekibi kibi ki ekirala ky'omanyaawo
buli kimu kiri ku nze nze number 1 abakulira banange ndi fake friend era tonneesiga nina omutima omubi nze gwolaba kati nze buli kye banjogerako kituufu era babitwale bagatteko ebirala bongereko n'ebirala boogere nze bannange nga banjogeredde but people talk ate buli wooba oyogerwako manyi buli muntu waba nga akulabye oli waggulu era of course aba alina kwogera kati akole ki akuliise omuntu atasaa kuliisa era aba alina kwogerako omunafu olutalo yalunyumya okubyemu omunafu olutalo yalunyumya tebasobola kuliisa ate ani ewa banako bazibu tondaga tondaga nze kyovola era nina empisa embi zange nnyingi mpitirivu twongerako bwongezi buli weegula twongerako bwongezi kati empisa embi zaawe era zirimu kati emputtu n'obutaagaliza olimu n'emputtu biyitirivu nze bannange nakoowa era bannaye aboogera nti nina empisa embi ndi kino ndi kiri well and good byendi byennyini siina we ngenda kwewolereza teri andiisa era mami wange gwe mmanyi okaabirira ne mugamba awo nno balimbyemu naye abalala munansonyiwa sisobodde tosobodde bagira naye engeri gye muli nti no muli basatu ate ebintu mubikola mwena mukwatagane era tukwatagana temweyogerako nnyo tukwatagana just about misunderstandings naye byonna biggwanga era nze buli kyemmanyi just no bingi mikwano gyange bye bambeereddewo era obusonga obutono ennyo tebusobola kutwawula easily because woba olaba omuntu kyakkoze ekitono laba n'ekinene kye yakkolerako laba oba n'akatono akalungi ke yakkolerako kakuwe omutima ogambe naye gundi yankola kino naye yankolera ne kino kati era nze kyemmanyi n'obbagamba kuba nze nina empisa embi naye mbagamba muba mutunuulira empisa embi zange mulabe ne ku birungi byenkola olumu newe biba bitono okakkane kale ekibi ekirungi kikibike lwakuba ekibi muna ekibikkanye ekirungi sometimes which is not cool abantu beerabira boogera ku bibi naye teboogera ku birungi naye nga nze nina empisa embi ozeewaaniramu empisa embi olina nnyingi nze omuntu gwekolerako empisa ennungi mama wange na musajja wange ate nga wabba mubbe naye wuuyi aye waayi gokutte gobba gwe bulijjo sifunanko muntu kumbuulira challenges ze muyitamu ng'abawala nga muli girl group mubeera wamu musula wamu ebitomuza challenges nkize musinga ofeesinga kuyomba like olumu sente zinzoleeta obuzibu olumu weebityo naye nga mostly ziba misunderstanding gundi akozeseza ekintu kyange nga taŋŋambye kino na kino biki weebityo naye nga tewali nnyo kyamaanyi kisobola kubawula muba nga kituufu mwakwatagana muli ba mikwano tewali kyamaanyi bairayo nze mmanyi ku nsi kuno tewali misunderstanding y'amaanyi teriiyo naye te iphone yakususa oli yakasuka ebintu byeweeru bwa akasibu ate nno yeetonda yajja juzi wano n'akaaba amaziga yansanga mu bbaala n'akaaba amaziga agatokomoka mulooki nsonyiwa ng'olagamba mbu musonyiwa okubanga kye namukola nti nze buli we musanga simubuuza nze kye yankola tekisonyiwika ne woba tekikoleka mutiitizi bayirayo nina omutima omubi naye saagoba mutu mugambe wiiki kwaddeyo wiiki emu weeyiye nkwadde ennaku 3 weeyiye naye gwe n'okwata ebintu bya muno n'obissa mu sitoowa agenda okudda nga biri mu sitoowa nasooka ne mugamba yasooka n'akyusa kufulu nentuuka nga kufulu ndabako ndala ne mugamba gundi ki kufulu nga kuliko ndalako ye keberaawo kasimu keberaawo kakoki ku kadinisa waliwo ekisumuluzo kya sitoowa ebintu ebiri mu sitoowa najjako tiitiiti nangamba lwaki ebintu byange biri mu sitoowa ngenda okeberanga buli kamu buli kimu ate ebiseera naye siina na bintu nga nina kisero na keesi yange era nembiteeka ku booda ate naye siina na ssente za booda n'olunobizaawo ngamba nze mpedde nembitwale wa mukwano gwange nembimuteresaako awo akyabeera nawaabwe bambi
nembimuteresa akaawo nesooka ntambula nga siina ngoye nengamba kati wazirewa n'akasawo k'oku mugongo bannange naye nga kyova olaba nze saamusonyi oyo omuwala by the way mulaba sisiina kye nsaba mukola nti bw'oba musange muteekeko embeera naye sisobola kumusanga mukwano gwange gwe ensonga nga ziri taafu ate eyo sayidi eyo akibi nze nkyawa lumu kale nze wengoba omuntu oba omumaze bamuseseme nyinza okukyogera mu ngeri osobola kubizzaayo okay tumaliriza bulungi nnyo anyway afunamu ekyokuyiga funamu abantu bano mu mabaala temubatwala nti abantu abamu balowooza muli bamalaya mu mabaala ndowooza okiwuliddeko nnyo people think muba bamalaya oli ne wasanga peegi yo ku TikTok ng'alaba kuliko ng'oba oli mu bbaala se bajja kubuuza how much olimba how much what bakola batya how much mu inbox ya TikTok babalamuza ki nenkubuulira ki kati golo muddamu ki ate kati oba olina omuddamu si nti buli muntu oba olina omuwa attention bannange kati oba omuddiramu waki oba ago gonna maanyi ndabawo firimu data wange datangula wa 5 walayisi kati saa kudda ku bantu kubaddamu buli omu message how much ate binkwatako eyo yeah okay bantu babuli night zobeeramu those who are able to come to support you basobola Afro Club buli lwakusatu buli Saturday mbeera ku Ages Bar era eri Kasanga Tea okay yeah kati most times nights endala nfuna obera just co-host bichuba okay ate jo MC nga Kasanga Tea Afro Club buli lwakusatu tubeera Urban Wednesday kati ayagala okumanya eyo gyonsanga yeah buli lwakusatu mbeera ku Urban Wednesday Afro Club mu garden mu garden mobeera kuyingira mmeka kati bwerere gwe kasito ojja n'ogula n'ogula kasiminof n'ogula big bottle kyoyagala buli omuntu mwane n'olabika onywa omwenge n'ovaako n'obweri igwe neweerabira nti gwe host nze sitamiira wallahi ngezaako okugunywa naye sitamiira ebyaddala ne bwonywa kyenkana ki neera weepimira mpozi ng'otabidde ebika kati waliwo natabirako ebika nenfa nafiirako ku nonivyawo nayokya kati okuva n'olwo omwenge neepimira kyali kitya nino nivi nafiirako olwo wali ogenze naani n'emikwano gyange still nagenda n'emikwano gyange bambi kati wetwagenda netunywa twasookera mu kifo kirala nenywa yugi kokonanti temusukka wa kokonanti nga we mupanchingisa siminofu who does that kati wenatuuka ku gundi kokonanti ebisebe awooma nnyo ne gundi ne minute maid kati wenatuuka ku gundi nenywa gundi ki nenywa Baileys njagala nnyo Baileys ng'otuuse ku nonivi awo nenfa oba nanywa naki ekirala oba tasika sida nenfa wali ofuddeko nga tokyamanyi biri ku nsi kati kyova olaba olumu n'abawala okutambula bokka si kirungi kati singa nnafa ndinzi n'ekirala twepimira ebyokunywa tonywanga kisokomi teri yakutuma mwenge munga kisokomi olwo ddaddi engulu kumakya ng'oliriddawo ngenderawo nakukifa omwenge toguzannyisa nga ndi wange waka bano be bakuze waka banzize waka n'ogenderawo mu ddwaliro nengenderawo mu ddwaliro nze nga sibitegeera omwenge gusobola okutta teri yakutuma mwenge wagukusukako guleke kumanye olumutunywa omugagga yaguze olumutunywa omugagga yaguze kubanga oguli ku promotion obanga gwe bagutumye omanyi tubirabye bukulu tunywesa mululu Baileys ako kawoomerera naye muganda wange ekigezaawo olabamu bamugulira agambamu ngagga yaguze mulimu kano ka saawundi jo gwampisiza bubi naye sijja kuvaako ne leero nzirayo neekole nenswaluka ebbaala lyonna naye nga bambi ki tubeere nga twekontrolinga ku nsonga y'omwenge teri yakutuma mwenge teri agenda kukuba nga onywedde ekisaamusaamu beera tipsy
nze kati era nafaako lumu n'ebiseera ebisinga nze nagamba nga sitamiira nakutamiira kozi nnywa bwe mpulira nga ntamiddemu taate onywa gwaki ogugenda okutta nnywa gukubeezaawo mu bbaala ngwe oli fine kozi mwenkolera siina kyakkola ate nga gwe mulimu ogumpa emirembe ate bambi byenjagala njagala nnyo industry so gwe mulundi gwako wasooka okufaako siddanga mu kufa kuva olwo n'otegeera ntegeera nti omwenge gutta bannange omulundi gwasooka okufa baakutuga ababooda yeyo challenge okaje wali ofunye yababbi ogwaddako wali ofiiridde ku noni nali nfiiridde ku noni nebe nona bya night economy tunaddamu zigamubala kokagwe tubajja wantu balina okusanga teri walala ate walalyowa okay anyway abadde Glosh Diva obo ya omwagala ku TikTok osobola okugenda n'omufollowinga kuliko Boss Mami oba Glosh Diva Boss Mami no oba Glosh Diva yes akayimba alina kamu then kyekyo okay